Linda Yesu, Linda Yesu, Yalina Mani, Agayamba Abako, Linda Yesu.
mukobere mu ngalo nga ziwera. Mukobere Yesu mu ngalo nga ziwera. Mukobere mu ngalo nga ziwera. Oyo abeera omulamu emirembe gyonna. Oyo agwanda okuba ekitiibwa n'ettendo. Oyo gwe tunaayitanga, gwe tunankowolanga, gwe tunasangamu ekitiibwa, obuyinza, amaanyi, ekitiibwa byonna bibye. Osaanidde Mukama, osaanidde Taata, osaanidde gwe abeera omulamu emirembe gyonna. Twongera okwaniriza makkati gaffe, ayi Mukama. Twaniza omwoyo gw'omutukuvu ajja afuge kati. Twaniza ekitiibwa kyo kyetoolole wano wonna Mukama. Katonda affe ayinza byonna, okola omulimu makkati gaffe mu bulamu bw'abantu bo. Abazze nga banafu bafule b'amaanyi, abazze nga balwadde leka bawonyezebwe mu kadde kano, abazze nga bawambe leka bateebwe mu linnya lya Yesu, abazze nga basibiddwa leka basumulwe ku ddakiika eno mu linnya lya Yesu, ababaddeko enjegere leka zikutuke mu kadde kano. Omwoyo omutukuvu tambula makkati gaffe ate era ofuge. Omwoyo omutukuvu jjuza abantu babali mu kifo kino. Omwoyo omutukuvu jjuza abantu babali mu kifo kino. Omwoyo omutukuvu jjuza abantu babali mu kifo kino. Yaniriza omwoyo omutukuvu n'engalo nga ziwera mu linnya lya Yesu. Mwanirize, 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 mwanirize. Mwanirize n'ekitiibwa kye, mwanirize n'amaanyi ge, mwanirize n'obusobozi bwe. Yaniriza amaanyi agawonya mu bulamu bwo. Yaniriza ekisa kya Katonda ku bulamu bwo. Yaniriza ekitiibwa kya Katonda ku bulamu bwo. Yaniriza omukono gwa Katonda ku bulamu bwo. Leka Mukama Katonda ayingire mu mbeera y'abagikolako. Katonda ayanukula ebibuuzo bye by'obadde oyina. Katonda afikisinga ensonga yeeyo. Katonda akole ku mutawaana gwo gw'obadde oyina. Katonda akusinkane ng'obwetaavu bwo bwe buli. Mukama akusinkane ng'obwatu bwe buli. Mukama akusinkane ng'obwetaavu bwo bwe buli. Leka Mukama ayingire mu nsonga yeeyo. Leka Mukama ayingire mu nsonga yeeyo. Leka Mukama ayingire mu nsonga yeeyo. Ngamba ekyo ekibadde kikutawaanya, ngamba ekyo ekibadde kikutiisa, ngamba ekyo ekibadde kikweraliikiriza, ngamba ekyo ekibadde kikulumba, ngamba ekyo ekibadde kikaabya amaziga, ngamba ebbanja eryo eribadde liremeddewo, ngamba obulwadde obadde bulemeddewo. Omwoyo omutukuvu tambula, omwoyo omutukuvu tambula, omwoyo omutukuvu tambula, tambula mu bulamu bw'abantu bo Taata. Kyalira omukazi oyo Mukama, sangula amaziga ge. Ayi Katonda gwayinza na Mukama, yingira mu mbeera y'omusajja, yingira mu bbanja eryo, sasula ebbanja eryo Taata mu linnya erisinga amannya gonna. Oba okuba ngalo ng'ozikubira Yesu, zikuba ensinoge. Linda Mukama, linda Yesu, linda Yesu, yaina agakola gatya, Mukobere engalo, mukobere engalo, mukobere engalo, mukobere engalo, mukobere engalo, mukobere engalo yabeera omulembe kyonna. Mukobere engalo Kabaka w'abakabaka, oye Mukama bakama, oye ekitafa ataggwaawo, oye Mukama w'amaanyi, oye Taata tajjulukuka. Amanga gonna Mukama ddala bwe gatya, gwe tunaasinzanga, gwe tunaagulumizanga, gwe tunaagassangamu ekitiibwa. Ani Katonda wabulaawe, maanyi ky'okuggyako amaanyi ge, buyinza ky'obula okuggyako obuyinza bwe, kitiibwa ky'okuggyako ekitiibwa kye. Osaanidde Mukama, osaanidde Kabaka,
osande katonda osande nanyini gulu nanyini buyinza osande gwaya liwo era lwira agenda okuba osande gwe tunayitanga gwe tunakoolanga gwe tunesiganga gwe tunagambanga ebyaffe Mukama webale ssebo otuwa omukisa okujja mu nnyumba yo webale ssebo okutuwa omukisa okubeera abaana bo webale ssebo okutuwa omwaganya okubeera abaweereza bo webale ssebo webale taata webale Mukama ffe baani n'okujja ne tujja mu maaso go n'okujja ne tujja mu nnyumba yo n'okuyitibwa ne tuyitibwa abaana bo fe abaali aboonoonyi fe abaali Mukama abaweereza ba setaani abaakoleranga omulabe abaali batamanyiddwa abaali abatamiivu abaali Mukama aboonoonyi abaali ababbi abaali abasezi tuyitibwa tya abaana b'olwaleero webale ssebo webale tuwa opportunity eyo webale tuwa privilege eyo webale tuteekawo paka n'olwaleero webale gwe atutaasa entalo z'omubi webale gwe Mukama webale gwe taata twandizirise singa tetwakkiriza okulaba obulungi bwa Mukama mu nsi ey'abalamu singa Mukama tewali ku luuyi lwaffe 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 abalabe baffe baali tumize nga tukyali balamu singa tewali ku luuyi lwaffe Mukama abalabe baffe baali tumize nga tukyali balamu abalabe baffe baali tumize nga bugobo singa tewali ku luuyi lwaffe webale bulijjo okubeera ku luuyi lwaffe webale okubeera ku luuyi lwaffe webale Mukama abantu bwe batugolokokerako webale gwayaliwa yateekawo omukono gwo n'omulabe bwe yagolokoka ng'amataba webale gwayasuubiza mu kigambo kyo ti setaani bw'anansitulanga enfuufu bw'anansitulanga enfuufu naawe onoositulanga omwoyo n'omutindo okumuzikiriza webale gw'ataamuganye nga okutuukiriza bigendererwa bye bulijjo ku bulamu bwaffe webale gwa n'atutaasanga bulijjo webale gwa tulwanirira webale gwa zaatulwanirira bulijjo mukubire engalo Mukama Katonda otulwaniriranga bulijjo mukubire mu ngalo yatulwanirira bulijjo oyo atutaasa bulijjo yebale oyo atutaasa bulijjo yebale oyo atutaasa bulijjo Zabuli 24 olusooka singa Mukama teyali ku luuyi lwaffe wanje if it had not been the Lord who was on our side let CFC says now let CFC says now Mukama yebazibwe singa Mukama teyali wamu naffe abalabe bandituwangute singa Mukama teyali wamu nange abalabe bandimpangute singa Mukama teyali wamu nange bana balabe balitumize nga tulaba engalo singa Mukama teyali wamu nange bana balabe balitumize nga tulaba oyo singa Mukama teyali wamu nange bana balabe balitumaze waffe oyo singa Mukama teyali wamu nange bana balabe balitumaze waffe oyo singa Mukama teyali wamu nange bana balabe balitumazewo mama singa ono Yesu teyali wamu nange bana balabe balitumaze nga tulaba singa Mukama teyali wamu nange bana balabe balitumazewo ffe oyo
wamu nange abasiyazi baali tumazeewo naye abalabe mama naye abalabe yawawalaji w'edduniya mama entagala w'ensi eno mama entalo z'amamidiya mama abayembe g'edduniya mama abasiyazi b'ensi eno n'abo abasamize b'ena naye abalabe naye abalabe mama naye abalabe naye abalabe mawa naye abalabe naye abalabe wale w'ensi eno mama amayembe g'edduniya mama walaji w'ensi eno ate malaya z'ekisenyera mama eminisa ensi eno ate amawulire ga dduniya eye naye abalabe mama naye abalabe naye abalabe naye abalabe ekitawala ky'edduniya mama kopedero yanumba emotoka yeyagwa akisidenti ng'ensu naye abalabe mama naye abalabe siyalalala mama tawala ky'ensi eno We're
Sitaani ayongedde olugweddalu n'empala agijjemu n'agitikka ku mutwe. Kati ayita mu kibuga ng'ali bwereere. Bayibuli ga nti ng'amanyi nti asigazizza akaseera katono. Wangi kaakati awo we wali ensonga enjiri eyina okubuulirwa nga bwetabuulirwanga ku marediyo, ku mativi, mu makrusedi, mu open air. Tulina okuwangula emyoyo. Ne Setaani ajjeyo ag'omu buto agamba timutwala bantu, temujja kuntwalako bantu, nyina okubasuuza abantu. Ate naffe tumugamba osaaga, tugenda kusuuza abantu. Bwe kiba kisoboka mu geyeena ojja kubeerayo wekka, tolina gw'otwala. Ani agamba nti amiina? Bassebo ne bajja butukole buli kisoboka tuwangule emyoyo. Era mwena nga bwentudde wano eggulu liba banja emyoyo. Era eggulu likwewuunya olunaku ne luggwako nga tolina gw'ogambye nti woowaayi, tolina gw'ogambye nti Yesu akwagala. Eggulu likwewuunya, ne Yesu gyali akwewuunya. Olunaku ne luggwako nga tolina gw'ogambye nti Yesu akwagala. Era ewiiki neggwako nga tewali gw'oyatuzizza bulokozi. Gwe Yesu obeera wamusala amagenda n'amadda. Gamba neba akulinaanye nze muli wala mugambe nti ewiiki okuggwako nga tolina gw'oyatuzizza bulokozi. Mugambe, mukyukire mugambe. Bino biri serious kaakati. Bino si byakusaka. Mugambe nti ewiiki okuggwako nga tewali yadde omuntu n'omu gw'oyatuzizza obulokozi. Yesu obeera wamusala amagenda n'amadda. Ntaagadde kyogera bwe ntyo kikusiiwe, kikulume, ove mu comfort zone yo, otegere ensonga lwaki oli wano ku nsi. Okole Mukama kyakusuubiramu. Tawaaza gwe oyake. Oli musana gwa nsi. Ekibuga tebayinza kikuba ku lusozi ate ne kikisibwa. Tebakoleza tawaaza ate ne bagibikako ekibbo. Ewiiki olunaku okuggwako nga tolina gw'ogambye nti Yesu akwagala, oba loosi ewa Yesu. Era ewiiki okuggwako nga tolina gw'oyatuzizza bulokozi, olina ekizibu. Yukira ebintu ebyenjogera bya njawulo, simanyi oba obyawudde obifunyemu enjawulo. Njogedde ntya? Abategeera amangu munyambe. Njogedde ntya? Olunaku okola ki nga tokoze otya? Mwabitabudde dda, mbawulira. Era ekyo mbadde nnoonya, mbadde njagala okumanya mutegeera ddi. Kati mpulira yagamba mbogambye olunaku okuggwako nga siyatuza sinnakyogera. Ebigambo byange bimakinge bulungi. Mbiddemu. Olunaku okuggwako nga tolina muntu gw'ogambye nti Yesu akwagala, ewa Yesu oba loosi. Naye ate n'ewiiki okuggwako, koze ewiiki ebeeramu ennaku mmeka? N'ewiiki okuggwako ennaku 7 okuggwako nga gwe tolina gwe wayatuzza bulokozi mu wiiki ennamba, Yesu obeera omusaza amagenda n'amadda. Kati njikukasukidde nga challenge. Ojewe nga target naawe, okkirize target eyo. Target egamba etya? Buli lunaku oba oli mu takisi, oba otudde ku booda, oba oli mu katale gy'okolera, oba oli gy'osula, oba oli gyo baako omuntu gw'ogamba nti Yesu akola atya? Si kyabawulira Buluganda nti Yesu akola atya? Ye target yo ya buli lunaku baako gw'obuulira enjiri, oba alokose oba talokose, baako gw'obuulira enjiri buli lunaku. Kati ate target endala egamba bweti. Target endala egamba nti naye ate mu nnaku 7 kola ekisoboka kyonna obeereko gw'oyatuzizza obulokozi. Ne bw'oba weewadde omuntu omu yekka bweti olunaku, bw'obuulira enjiri omuntu omu olunaku, mu nnaku 7 oba obuulidde abantu bameka? Si kyabawulira abantu bameka? A minimum of 7 people baba bawulidde okuva mu kamwako nti Yesu abaagala era alokola era awonya. 7 people baba bawulidde. Kati ku bantu abo 7 abawulidde nti Yesu abaagala, waakiri omwalokoke. Out of 7 people bannange, kyetwogerako kinene nnyo. Is that too much? 7 people ng'obabulidde enjiri mu kakati mu wiiki yonna, naye waakiri omu ye n'omufukamiza mugamba teeka emikono waggulu oyatule, oba ali mu takisi, oba ali gy'okolera, oba ali gy'osula, yonna gy'ali n'omugamba ggwe ku bantu 7 be nabulidde enjiri, waakiri ggwe omulokoka.
bwakulema nebweru kale genda emulago otambula ekitanda ku kitanda. Era wanabula yalokoka abantu ga bali mulago bambi banoonya abalokola tebamulaba, banoonya abatuze obulokozi. Kona ku naiba akulinaanye mugendi lekerawo okusala Yesu amagenda n'amadda. Kola ekyokusuubirwamu, leke tofuuka loosi mu bwakabaka bwa Katonda. Bala ebibala muŋŋambire, muŋŋambe bala ebibala, leka kusirika busirisi. Oba Yesu omwagala mwogereko, oyogera nze ndagidde mugendi, oba Yesu omwagala mwogereko, gwoyagala omwogerako, leka kulaga nti ate wamukyawa. Banaye basebe ne banyabuka mbabulire, mwe bwe munaalemu okubuulira enjiri yammwe, Setaani atandise okubuulira enjiri ye. Wangi mwoba mulemeddwa okubuulira, ye Setaani akola atya? Abuulira, tasirise. Oba temusobola kukozesa social media kuwangula myoyo, ye Setaani kati akozesa social media okuwangula emyoyo. Naye alina kino kankigattireko ddala, bw'olemererwa okukozesebwa Katonda, be careful, wandikozesebwa Setaani. Kati fire gyogere, naye nga nebyenjogedde ogenda bikola. Togamba bugambi fire ate nga ne bw'onova ntolina kyogenda kukolawo era ngenda kiddamu. Bw'olemerera okukozesebwa Katonda oba osigadde kukozesebwa Setaani. Ate abamu muli wano kyandibanga kyakubaako dda nga watandika dde okukozesebwa Setaani. Oyo data gw'olina, data muyita data kisinzira waje wakuje, oluzungu wasoma lwawa, kisinzira gwoyogera lwawa, n'abadata bandi babatuufu n'abadata bali babatuufu. Oyo data gw'olina ku ssimu bw'oba tosobola mukozesa bizimba bwa kabaka bwa Katonda, weegendereze. Setaani yandikuwa agenda endala n'omukozesa okuzimba bwa kabaka bwa Setaani. Era gwe weekoleka evaluation, weekoleka auditing wakati mu wiiki, data wo wamukozeseza biki? Kubanga obanga tosobola kusindika bigulumiza Mukama, bizimba bwa kabaka bwa Katonda, byogera ku Yesu, bizimba bwa kabaka, mwana nge Setaani agenda kuwa agenda otandike okosa data y'omu okusindika ebimenya emitima gy'abalala. Data ng'omugula olunaku osiiba osindika bu video naye bw'otalinaako mutwe na magulu bw'osindika. Munange kano wakalabye, munange kano wakalabye ate. Otegedde munange ate byeboogedde ku pasita. Enjiri y'ogisindika ddi? Mbuliza niba ndi ye enjiri y'ogisindika ku lwakumeka? Service ngeno gisindika lwakumeka? Essaawa eno service yolaba eri online. Wali ogenzeeko wadde nga tutudde wano n'oweereza link eyo n'osharinga link ne bakwano babali ettake, bakwano babali Dubai, bakwano babali Saudi Arabia. Oyina gwali osindikidde link n'ogamba munange beerako ku service eno yino, munange gibeereko, tuli mu service wakati naye gibeereko. Kandabe emikono egyabagamba nti musumba ekyoyogerako nakikoze dda, okufiira mu kitooke kyagonja. Kandabe mukono, teeka ggulu mukono, teeka ggulu mukono. Ayasindise twakatuulidde wano nga gwe linki wagisindise. Njaga kulaba data engeri gye mumukozesa. Kati ndi mukebera data wadde sinze mugula, kati ntandise okebera engeri gye mukozesa. Ani ayasindise yadde ka linki twakatuulidde wano mukono. Naawe tunula olabe olyoka otegere nti wamma ddala abasumba tebalimba. Ndozi olaba sooka olaba omusujja oguli wano, sooka olaba omusujja, sooka olabe malaria sooka olabe emikono giri emeka. Bameka abalina essimu? Kale kanziremu kambuze ekyangu. Bameka abalina essimu ya smartphone mukono? Abalina essimu za smartphone kati bambagala zeegaana. Waliwo oyo neiba agina agisirikiddeko akati agamba musumba nvaako tondabisa kati mba mukyamu bweggamba ndi bw'olemwa essimu yo ogikozesa ebya Mukama otuuse ogikozesa ebya Setaani. Ebya Mukama byo tobiweereza, wabula kati olinda service eno ng'ewedde ogenda okebereko olaba obungi bw'emirambo gye bakuweereza. Egyo ogisindike, egyo gyo gitambule. Olaba abeesiyaga ke bakuweereza nga bali mu kwesiyaga, kongereyo.
ako kagende ebya Mukama bibaawo byo tobiweereza wabaaki oli muweereza wa Katonda oli wa Setaani oli muzimbi bwa Bwakabaka bwa Katonda ozimba bwa Setaani kati this is by order buli alina essimu gijjeeyo osharinge not by request by order nze pastor wawan nze pastor ndagidde bino bimwekwasa mbu ate kakati sirina data kubira ebirala ng'omufuna ebitale byamakulu ng'omufuna by order oyina bakwano bo bali Dubai bali Turkey obaweereza bya busiru kati baweerezeko ebyamagezi ndaba nno sebo ndaba yabajemye sebo ndaba yatajijje yagamba sijja jijjayo oba nzita ndaba yagiremedde sebo Mukama yebaziwe esimu muzikozesa ebyamagezi muli baana ba Mukama ye Setaani amaliridde ozikozesa ebyobusiru lwaki mumwegattako Setaani yakeera ku makya kuzikozesa bya busiru kati ate naawe weegatte ku ye naawe byoba okola naawe oli wa Setaani kampuliri abangamba nti amiina naatera okuwulira amiina temala naawe olimba kama agulumizibwe Befeso 6:10 alabyeyo nsomera ngo yanguwa alabyeyo soma ngo yanguwa Befeso 6:10 rugamba yes sir ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe ekyaddi ekyenkomerero si kyabawulira buluganda ekyaddi ekyenkomerero bino byonna binanga tubimaze bye tubadde twogerako wano ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe osubidde okugamba nti amiina ekyaddi ekyenkomerero mube naki tube n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge ekyenkomerero mubenga n'amaanyi ekigambo kya Katonda kikusuubira nti oteekwa kumaliriza ng'oli w'amaanyi ne mu buyinza obw'amaanyi ge toteekwa tunyumiza tinze gwe mulaba nga twaliwo bannange ffe bwe mulaba nga twasaba bannange ffe bwe mulaba nga twasiiba bannange ffe mulaba nga twabuulira njiri togalabe maanyi gaatuggwa nze gwolaba nga savanga mu kyaki nze gwolaba nga nasomanga bayibuli nze ate akulaba akunyooma nze gwolaba nga twayagala Mukama tolabe kugwa kuno lwakuba namala n'engwa toyogera wala gyoyo leka kwogera ogwo munaanansi naawe ekyenkomerero gamba nti ekyo oteekwa kumaliriza ng'oli w'amaanyi kitegeeza ki kitegeeza nti mu lugendo luno olw'obulokozi buli lunaku olukya amaanyi gateekwa kweyongera bweyongezi ng'ova mu kitiibwa ng'odda mu kitiibwa ng'ova mu maanyi ng'odda mu maanyi ani awulira ngambeko nti amiina ne bwe bakusanganga mu mubiri wanafuwa kubanga gwo guno omubiri n'ensisira gye twambadde bayibuli egamba nti buli lunaku olukyeyongera okunafuwa kisoboka naye bayibuli era egamba nti omuntu waffe ono ow'omubiri ng'anafuwa ate ow'omwoyo amaanyi galina mweyongera bweyongezi kamaffe bazibe kitegeeza nti buli lunaku olukya osuubirwa okweyongera okubeera ow'omwoyo buli olukya ne bw'okadde wanoweza emyaka 10 tukusuubira kubeera nti ate Setaani akutya nnyo ne bwe tukusinga nanga olina emyaka 12 we tukusuubira okubeera nti ate awo oli wakabi nnyo ne Setaani akutyanga akawuka bwe katya sigiri kuba wena we kagikoonerako kasiiriira muliro osuubira kweyongera kuba w'amaanyi buli lunaku olukya toteekwa kunyumya ago gaboozibozi nti bannange kale baana bannange ebirwa byerabirwa bannaffe ebola baffe nga twaliwo nga mwaliwa twaliwo buli lunaku olukya amaanyi ga Katonda gateekwa kweyongera mu ggwe buli lunaku olukya oteekwa kweyongera kutegeera Katonda buli lunaku olukya ani awulira ngambeko nti amiina toteekwa kukkirizayo dakiika nemu omulabe lwakunafuya abantu batuuka okwogerako nti ate amulaba oyo bannayo naye yayabika bannanga akajanja ke yalina mu Yesu oyo gwolaba nga tava mu kyaki
naye yamala n'akola atya n'ayabika ne bayibuli takyamanyi gyeri takyamanyi na bayibuli ye gyeri gwolaba oyo teyavanga mu kyaki nga buli lankyawo agibeeramu ng'okkiriza emizimu nga gikunyumyako bwe gityo mb'oyo golaba buli lankyawo yagibeerangamu naye kati golaba oyo n'omulyango gw'ekkanisa takyamanyi gye gutunudde kibakubuza ki ekyaliwo musumba nti twamala ne tukaddiwa wayi guno oguyita mupiira luno olutalo ate nga lwa mwoyo ate nga ku nkomero ya byonna ogenda kumaliriza nga osigadde mwoyo ng'oli mwoyo omwoyo gwe gugenda mu ggulu teguteekwa yadde okunafuwako yadde n'olunaku n'olumu bwe ruti kyova olaba nga tuguleeta wano mu nnyumba ya Katonda kati wano wolaba tutudde ku lanchi tuli mu kulya kiki ekirya mwoyo gulya gukole gutya gunafuwe oba gufuuke gw'amaanyi gufuuke gw'amaanyi buli naku olukya eggulu likusuubira okuba nti oyimprovinze eggulu lisuubira progress eggulu likusuubira okubaako ekyeyongeddeko buli lunaku olukya oteekwa kweyongera kuba waakabenje eri setaani buli lunaku olukya setaani alina kweyongera kukutya nyinayo abawulira byenjogera olwaleero ngambye buli lunaku olukya setaani alina kweyongera kukutya nga bwe yabadde tateekwa kutya nga bwe yabadde akutya wiiki ewedde ateekwa kutya mmowa tateekwa gamba nti kati kakaddyemu kakati asoboka nedda ate ofuukira ddala atasoboka naye awulira agambeko nti amiina setaani tateekwa kuserebulatinga mukubanga kati olabika okaddiye ateekwa kutya ng'abala myaka gy'obaze mu Mukama n'agamba namujooganga luli nga yakalokoka naye kati ayongedde okufuuka owakabi ajja kunjokera bwereere buli lunaku olukya knowledge y'ekigambo kya Katonda erina okweyongera buli lunaku olukya eddoozi ey'omwoyo omutukuvu erina okweyongera buli lunaku olukya amafuta galina okweyongera ng'ova mu kitiibwa ng'odda mu kitiibwa ng'ova mu maanyi nga weeyongera mu maanyi ani awulira ngambeko nti amiina olina okutuuka ku leva egamba setaani wanjooganga luli nga sina bitegeera bulungi ngenda akompola kati namala nembitegeera wanjooganga luli nga sinategeera bulungi Mukama wanjooganga luli nga waliwo ebyawandikwa bye sinategeera wanjooganga luli nga sinamumanya obwe bulamu obw'ekirokole tetukusuubira kendeera tetukusuubira ayali ow'amaanyi kufuuka munafu ne bwe tubanga tumaze omwaka nga tetukulaba ne bw'ova wano n'ogenda okolera China ne bw'ova wano n'ogenda okolera Saudi Arabia tukusuubira okudda ng'oyokyanga muliro nga tewali muzimu gukusala mu maaso tonyumya biboozibozi ebyo musumbera munsabireko kubanga omanyi ate kwegamba bwe nagenda ettake wano ate kwegamba ttake antakinga nnyo ate nanafuwa nnyo obulokole tubeera bwe butyo buli lunaku olukya oteekwa kuva mu maanyi ng'odda mu maanyi oteekwa kuva mu kitiibwa ng'odda mu kitiibwa mu buyinza ng'odda mu buyinza buli lunaku olukya olina kweyongera mutegeera kyova olaba nti olina okwekolangako evaluation gwe wennyini nga tewali naagikozeeko enyuma nnyo by the way enyuma nnyo nga gwogyekozeeko buli omwezi lwe gugwako naawe weebuuza ebibuuzo bino obuuze naye omwezi guno neeyongeddeko ki mu kutegeera Katonda kyekimu ku buuzo byosobola okwebuuza olwo nga weekolako self evaluation kiki ekineeyongeddeko mu kumanya Mukama yaabaayi mu mwaka oguwedde nasiibanga olunaku lumu kati nsiiba mmeka bwe kibanga ate n'akatono akaliwo kaggwerawo ddala tegeera nti oli mu kabenje wangi nalokoka emyaka 5 egiyise nti nasabiranga eddakiika 5 nti naakamala emyaka 5 mu bulokole bwe mbanga nkyali ku ddakiika 5 kitegeeza Yesu ali mu ntiisa sikulimba 5 years ago wasabiranga 5 minutes ng'ofukamidde wansi okusaba kati ate era okyasabira 5 tolabanga luwo obuzibu awo tewali growth gwe babanga abadde mwana wo nga wamuzaala emyaka 5 egiyise nga yagaana okuyavula gwe totya sikyabawulira bannange munziremu abakazi abali wano gwe totya omwana wo gwobadde osuubira okuba nti ayavula bw'atayavula
osigala oseka. Omwana gwe badde kubandi kati wano yali badde ayimirira nenga n'okuyimirira kwagaana totofunamu akatya. Omwana gwe badde osubira kati wano yali badde atambula nenga atuula butuuzi gwe totya. Ne Yesu ne bw'atyo bw'atya. Ne Yesu bw'atyo bw'atya okubeera nti akusuubira nti mu biro bino wali badde okola kirala, mu biro bino wangi wali badde gw'osabira abantu so si gw'osimba layini onoonya abanaakusabira. Mu biro bino gwe wali badde osaba, gwe wali badde oga nti ngenda mu ddwaliro bwe tuvaana mwena service ngenda mu ddwaliro okusabira abalwadde. Naye ate bw'obanga gw'osimba layini z'omu Kampala zonna n'osimba layini za counseling bakukeberemuko ekikulimu kubanga wawulidde egindi bakebera. Mbadde njaga nkeberemuko oba munda mulimu ki muno mu mutwe. Ku myaka 5 tukusobola okuba ndi gwe wali badde okebera, wali badde olina ebyandiko ebikumala nga olina emmere y'omwoyo emala ng'osobola n'okugabirako abalala wangi. Ku myaka egyo gy'omaze mu bulokole wali badde kati olina emmere y'omwoyo emala nga gw'ogabirako abalala. Era nkukutulako omwoyo gw'okukona mu linnya erya Yesu. Omwoyo gwaki? Nga bw'olaba omuzadde bw'atya omwana we nga yakona, naye Katonda bw'atya okuzuula nti olabika wakona. Gw'onsinza omulinaana gw'omulinaanya ennyo gwe bwe kimugamba mugendi nga bw'olaba abakazi bwe batya nga kizudde nti omwana we yakona, mugambe nga bw'olaba abakazi bwe beeraliikirira nga ateebereza nti omwana we yakona. Ne Mukama bw'atyo bw'atya bw'atandika okulaba ng'olinga yakona. Kati bw'omala omunkwatire ku mutwe omugambe nti nkugobako omwoyo gw'okukona mu linnya lya Yesu. Omanya ddi nti olabika wakona? Omanya ddi nti olabika wakona? Myaka 5 mu bulokole ne bakubuza tuweeyo ennyiriri 2 z'omanyi mu Bayibuli n'ogani musumba yazimanyi. Musumba yakola atya? Singa mbadde n'essimu ye mbadde mukubira ekyakimpe musumba yamanya ebyo gye biri ng'omanya nti olabika walwala obulwadde bwaki wakona. Mukama yebazibwe. Naye nange ndi wano ekyandeeta wano kukugobako mwoyo gwa kukona ngogoba mu linnya erya Yesu. Toteekwa kukona. Lwaki? Kubanga gwe mubuuliza ddako. Tebawulidde wangi? Gwe mubuuliza akola atya? Gwe mubuuliza ddako, gwe pasita ddako, gwe bisopu addako. Toteekwa kukona. Leka tusala. Totukola otya? Totusala. Era omwaka guno nsuubira okulaba abantu abava mu kibiina eyo wammwe. Nsuubira okulaba ng'oli omu kubajja ngonga ne musumba njagala kulaba. Naye ng'ekikuleese si kugobamu muzimu ku luno nti musumba sooka ngobeemu omuzimu. Ng'ekikuleese naye njagala okulaba abantu abajja mu ofisi wange ng'ekikuleese kumbuuza musumba ompaamu ddi. Haleluya. Musumba okola otya? Musumba ompaamu ddi. Nina kuba busitana kubafuna bensinga okufuna be bana bazze nga baga musumba kintudde wano. Kintudde wano ate ng'ewiiki ewedde kyali wano naye kati kyagenda nekitambula nekidda wano. Kati ngenda n'embeera ngenda okulya nga kyambuka. Abo bensinga okufuna mu ofiisi naye njagala okulabayo abantu abajja ng'ekikuleese kuŋŋamba ndi musumba okola otya? Musumba ompaamu ddi nkikwatemu. Bampulire bameka baga nti omwaka guno nzija. Kanzire eno mbeetegereze bula. Ojja okakasa. Okakasa. Singa mbadde nkakuwadde kati essaawa eno. Bwe nkakuwa kati essaawa eno oyinayo ebyandikwa nga bimekaawo mu mutwe awo. Gundi nkugobako omwoyo gw'okukona mu linnya erya Yesu. Obulokole we bwatuuse wano we bwatuuse tuyina okutendeka buli muntu abeere self contained.
spiritually self-contained. Self-reliant. Nga buli kimu ekyetaagisa mundayo mwekiri. Totukubira simu tuga musumba ndi wano ematugga wano wensula naye kati musumba mbadde wano nga nebase emmese neeyitawo. Katonda wange kati nze ndiyiriri ndi ntebe gwoli matugga emmese eyiseewo wenagira nagisanga. Girangirireko omuliro mu linnya erya Yesu. Bw'obanga ogiteebereza nti tulabika muzimu langirira fire. Sigane musumba ne mu nnyumba tudduseemu ndi bweru n'abaana kubanga tubadde awo tugenda kwanga emmese tulingiza bweti ng'emmese tulingiza bweti nirwabana gano gasima jini genyini era ne mu nnyumba tudduseemu musumba oba oweereze musumba bazeneza oba oweereze musumbani naye mujje mutuyambe tulabika tulumbiddwa amajini. Ani gwe baalagira ogobanga emizimu? Siwulira. Ani gwe baalagira ndi munaagobanga emizimu mu linnya lyange? Ani gwe baagamba ndi munaagobanga emizimu mu linnya lyange? Bagambako ndi pastor yanagigobanga, bagamba ndi bisopu, bagamba nti obubonero buno bunaagendanga n'abo abakola batya, abakkiriza banaakolanga batya, munaagobanga emizimu mu linnya lyange. Goba mizimu gigende. Bw'oba ogiteeberezanga mizimu naye otuuke n'okusenguka mu nnyumba mbukuba n'abaana mugende musule ku muliraano. Musumba ekiri wano kifumba mutuku ekiri wano musumba tugenze okusuka ku makya nga batererawo empumumpu ng'eriko akabugo nga kuliko omutwe gw'enkoko kati nga kuliko n'akanyonyi akafudde musumba ne tugaa tugenda kufiira bwereere era mu nnyumba tudduseemu katuli ku muliraano. Gwe nze bwe nzija nga bwe mmala okujjawo nga nzize nsooka kukuba luyi ne ndyoka nsaba kuba mmanya watusala mmanya kati gwe watusala. Bagamba nyo gobe emizimu. Bagamba gwe n'amaanyi ogayina ke wamala n'olokoka wajjula omwoyo omutukuvu wajjula amaanyi ga Katonda wajjula amafuta n'amaanyi ogalina. Ani awulira ngambeko nti amiina? Amaanyi ogalina lwakuba tonnagakozesa, lwakuba tonneezuula. Weezuule, funayo ebintu ebikuyamba okwezuula. Tolinda ng'olumbiddwa. Genda osabire ab'oku muliraano olabe bwe bataawone. Bw'onavaayo nga bawonye ng'okizuula ntirabika bulijjo obadde olina amaanyi gwe tomanyi. Genda mu ddwaliro Mulago ofiirwa ki ng'osabidde abalwadde. Bw'atawona guba musango gwo ng'osabira omulala. Wali awulidde? Wali bakugamba kusaba gwe kola otya? Sabulidde omulwadde omugambe wona, bw'oba towona lekayo. Nze kyenteekwa okukola nkikoze ntya? Nze kye baŋŋamba okukola nkikoze. Bw'oba owonawona, bw'oba towona si musango gwange. Ng'ogenda ku mulala. Mwabo b'ogenda okusabira omukaaga mwe mugenda okuvaamu mwagenda okugamba nti musumba kibadde wano kigenze ajja na kuyita musumba. Ajja na kuyita musumba gojjo mujjukiza nti nze ate siri musumba. Naye yennyini yagenda okuga nti waayi musumba ekintu ogamba tekigenze. Kati ojjo okutegeerera nti bulijjo obadde n'amaanyi nga togakozesanga era nga togamanyi. Ani awulira ngambeko nti amiina? Muggwe mulimu amaanyi agatakolanga, tegakolanga ate oyagala malala naye nga gali agasookamu tegakolanga gatya? Gali muli gakwata gakona tegakolanga. Ate bulina kugamba Mukama mpa amaanyi, Mukama mpa amaanyi. Gali ge yasooka okuwa wagakozesa ki? Ge basooka okuwa gakola ki? Wali ogobye yadde omuzimu? Wali osabidde yadde omulwadde? N'enjiri yakulema okubuulira nange mbitegeeredde wano. N'enjiri togibuulira okusinza ku lipooti evudde wali emabega nga tubuuza kizuuse n'enjiri tokyagibuulira. Ate nga amazima gali bwe gati. Tewali mulokola asobola kubeera n'amaanyi oba okutegeera nti agalina nga n'enjiri tagibuulira. Bayibuli ega nti enjiri ge maanyi ga Katonda. Enjiri ge maki?
bw'oba oyagala okwactivatinga amaanyi ga Mukama naawe otegere nti ogayina gakola, tandika okubuulira enjiri. Ogenda kulaba omulimu gwe gakola, ogenda kulaba ladde bawona. Tandika okola ki? Kati tosobola nagamanya nti ogayina, tosobola nagalaba. Bwe gaba masavu gakwata getaga kusaanuusa. Amaanyi ga Katonda mu bulamu bw'abantu abamu gakwatanga masavu getaga ekigasaanuusa gakola omulimu gwago. Naye nze omuliro gwe mmanyi ogusaanuusa amaanyi ga Katonda kwogateeka ne gasaanuuka. Omuliro ogwo baguyita njiri. Tandika okubuulira enjiri olebe gasaanuuka. Kigenda kuyamba okwezuula. Era ojja kudda otugende musumba okimanyi nti nabadde simanyi nti nsobola okusabira omulwadde n'awona. Okimanyi nasabidde omukazi ku mulira ne muteekako emikono, omukazi munange n'awona, ekizimba ne kivaawo. Ogenda kukomawo bitunyumize. Kutandika kubuulira njiri olabe. Buulira woosula, buulira mu takisi mwejjira, buulira gy'okolera, bw'omala ng'ogenda ne mu ddwaliro ng'obagamba alokola era akola atya. Gw'omala okubuulira gw'oteekako emikono. Ate ekirungi ky'aba mu ddwaliro bo bali avaire bwe tewali agenda kugaana kuba oledde mulwadde ali bubi alina ebizibu. Baba bagonva ayagala kuwona. Muteekeko emikono. Wangi si kyabawulira wangi. Muteekeko emikono ogobe emizimu. Kulaba amaanyi ga Katonda agatuula mu ggwe gobadde tomanyi nti ogayina. Era kololo ogenda okizuula nti si buli kintu nti weetaaga okukubira pasita essimu, nti weetaaga omuyita. Kubanga pasita kyalina yakikwawulizaako naawe n'akikuwa. Okirina yakyawuza ddi? Yakyawuza bwe wawulira bye yayogera. Buli lw'owulira pasita byayogera obeera oli mu kulisiivinga ekyo ekimulimu. Yesu yagamba atya? Yabagambye ebigambo bye mbagambye bwe bulamu ate era gwe mwoyo. Ebigambo bye bawulira, ebigambo bye mbagambye. Kati bino ebigambo by'owulira bye njogera bireeta amaanyi, bireeta okwezuula. Mukama yebazibwe. Setaani yakula bw'ati, kammalirize n'ekyo. Bw'onnyogoga akulya kuba ayagala nnyo ebinnyogoga. Bw'onnyogoga akola atya? Atuuse okukulya. Kasita azuula amanyi yakulanga mmese. Setaani yakulanga mmese. Bameka abaalumwako ku mmese nga yakulumako ebigere? Manyize kyenjagala okubalokole ba mazima ng'emmese yakuluma ku bigere. Anti ndowooza olaba embaga. Ondowooza olaba embaga. N'oyo sisita gobadde otya ennyo naye zaamulima ebigere. Anti olabye. Ate nga n'oyo atawanise ensonyi ze zimukutte naye naye zaamulyako. Ekyo kiri mu Afirika wano. Kasoba nga wakulira mu Afirika waliwo ebintu ebiteegaanika. Bw'oba wakulira mu Afirika waliyo ebimanyiddwa nti biba byakubaako. Emmese okulya ebigere, ensekere mu andaweya, enkukunyi mu nnyumba, envunza mu bigere. Bwe bulamu mwe twakulira mwe twawangaalira. Katonda yatutaasa butaasa tulaba nga tutunulako ng'abantu. Buli muntu wanaliko setoola enkambwe. N'oyo gw'olabye tawanise zaamulya nsonyi ze zimukutte. Mukama yebazibwe. Naye emmese bw'eba eneerya ebigere by'omuntu erina akakodyo kafaanagana regardless oba gwe zaakulira Kyaggwe oba zaakulira Masaka. Zonna zirina akakodyo kafaanagana. Number 1, emmese eyagala okukakasa nga weebase. Teri atunula. Teri akola atya? Teri atunula. Eyagala okukakasa nga weebase. Era bw'ejja n'eruma bw'eti n'eruma ekisinziro kwekwe n'eruma. Bwe wulira ogira ng'efuuwawo. Weeraba weegolola nga gira nga waweweera. Obulumi obadde bwagala okusituka nga tebusituka. Oba ani yagiyigiriza, oba ani yagisomesa nti otandise okulumwa nange simanyi. Naye ye ekimanyi efuuwawo. Ng'oddamu okola otya? Nga weebaka ng'ekomawo ng'erumako akafi. Kaakati emmese teyina nnyo njawulo na Setaani, era ne Setaani bw'akola naye aluma beebase. Gwe kasita omulaga nti wannyogoga, wanafuwa, wangi tokyavaamu mwasi, tokyasaba, tokyasiiba,
tokyasoma bayibuli yo. Emizimu ginyumirwa gwe ne gikamala. Kale ginyumirwa omuntu atakyasaba. Bayinza n'okuddamu okukebera okusabira nga yali asigaddemu emizimu ebiri kati olina bibiri. Mizimu gyagala nnyo omuntu ayanyogoga. Gitya nnyo ayokya. Gitya nnyo abuguma mu mwoyo. Gitya ayokya. Gyagala nnyogoga. Nolwekyo bwe gandi sigala ng'oyokya. Sigala ng'okola otya? Ekyo tekigasa kkanisa. Kigasa ggwe. Obulamu bw'omwoyo kansembyeyo kino. Obulamu bw'omwoyo bulijjo ntera bagamba omulokole alinga bw'olaba hot plate. Bakayita batya? Hot plate kanakuuma kakuuka. Mukayita kakuuka? Kakuuka akafumba. Kakuuka. Kakuuka mwenna mumanyi nga bwe kakwata fire n'okumyuka kamyuka. Si bwe kiba? Naye ate singa okazikiza n'ogenda ne weebaka, ekiro mu ttumbi ogezanga n'okoma omudiro ku ssaawa nga 8 ojja kulaba ekiri awo. Ebiyenje byonna biva gye biva, n'emunyeera n'ebikunnembe na buli kiyenje bijja ku kanaakuuma ke bayita hot. Ani? Nga kasigazizza linnya nga ssaawa ya Queen. Erinnya lyako lisigala bakayita batya? Hot. Naye nga tebye ebiyenje bitudde kulibirira kuli pate. Biri mu kulya buli muceere ogwaguddeawo na buli supa yaguddeawo na buli ebinyebwa ebyaguddeawo na buli kanyama akaguddeawo, naye nga pate bigitadde ku hot plate kwe bitudde bwe biti. Erinnya nga bagiyita batya? Kati wali abalokole abaakola bwe batyo nga yasigaza linnya. Erinnya lyo mulokole naye nga buli muzimu gutuddemu ye. Erinnya lyo mulokole naye buli muze nga guli muli. Erinnya lyo nga mulokole naye kebera mu ssimu ye olabe ekirimu. Bufaananyi bya buseegu byokka. Naye nga wali naye ku mulimu waakolera bamumanyi nga era nga bamuyita n'agenda omwendako amugamba mulokole tugende. Mulokole n'otera okunnyuka nti naatera maliriza tugende. Nga yasigaza linnya. Naye nga setaani ajoganga bw'ayagala. Ebiyenje nga biri kuli. Buli ndwadde etudde kuli. Buli muzimu guli kuli. Buli ayagala okuloga gw'aloga. Buli ayagala okuloga aloga oyo. Lubaale w'ekika atudde awo. Lwaki? Switch eri off. Switch eri off. Naye erinnya bakayita batya akuuma ako? Hot. Naye nga ddala kali hot. Kasigaza linnya hot plate. Naye nga ate bwe baddala ng'eri hot kati ebiyenje bituddeko bitya? Bw'obanga oyagala ebiyenje bino okubijjukiza nti bitudde wakyamu, bw'oba oyagala okujjukiza ebikunnembe nti bitudde wakyamu, genda ku switch mpola mpola. Tomala budde tobivaako. Gende wali switch ogizeeko. Oyimirire bw'oti ebbali mu ddakiika ng'emu. Bijja kwesootinga. Bijja kijjamu enjawulo. Bijja kutegeera ebiyenje nti byatuula wakyamu. Bijja kutegeera nti nannyini linnya alijjukidde nti bamuyita hot plate. Bijja kiwulira. Era ebirimu amagezi bijja kuwulira ka hiiti nga kajja bige nti abaaye. Abaaye. Kiki ekijja? Gamba ne bakunendezaako switch olabe. Kola otya? Mulokole zaako switch. Olabe buli kiyenje bwe kidduka nga kinoonya kutaasa bulamu bwakyo. Zaako switch. Olabe buli munyeera bwadduka nga anoonya kutaasa bulamu. Abo bakwepankirako nti baakuloga. Baakuloga lwakuba oli munnyogovu. Zaako switch. Egyo emize gy'omeggana nagyo. Ngambye ntya? Ogwo omuze gw'omeggana nagwo. Ekyaguleeta wannyogoga. Naawe obadde mu kwewunya ngoga n'enza yali omulokole ayayimbanga mu kwaya ate kati natandika nti okumasturbatinga. Wannyogoga.
nsa yali omulokole ate kakati nyumira ntanga nyumira nnyo pornography nga bwe bu video bunyumira bwa buseegu wanyogoga zaako switch kolotya zaako switch otherwise switch nga teriiko hot plate gwe naawe oli mu kabenje buli kiyenje kati kisula mu ggwe buli munyeera atudde mu ggwe buli ayagala okuloga gwe gwaloga zaako switch kolotya sikyabawulira kolotya gizeeko ebiyenje bigenda kizuula byokka byokka nti byatuula wakyamu endwadde zigenda kizuula zokka nti zatuula wakyamu zaako switch wangi zaako ki kigamba abantu nga basatu abakwedde mugendi gundi gwe zaako switch kolotya gwe zaako switch. And listen to me, it is never late. It's never, and it doesn't matter oba munyera yenkana wo bungi, doesn't matter oba ebiyenje biriko byenkana wo bungi, it doesn't matter. Ne messe ne bwezibaza zenga nazo zikwezi kweziri tofaayo zaako siwulira gwe zaako buli kimu kigenda kunoonya wekiyita nga kiva mu bulamu mu linnya lya Yesu. Ani awulira agambeko nti amiina. N'emize emibi we gigenda okuyitira nga gidduka n'ebibadde bigenda bikuyingira mu nabyo bigenda kukola bitya kudduka n'ebikeme badde bikuwangula bigenda kukola bitya kudduka n'obutakyasaba bugenda kukola butya kudduka n'obutakyasoma bayibuli bugenda kudduka buli ekyayingira mu bulamu bwo nga tekiteekwa kubeeramu kigenda mu linnya erya Yesu. Bayibuli egamba etya buli kisimbe kyonna kitango ow'omugulu kyataasimba kigenda kukola kitya kinaasimbulwa. Kama ebazibwe ate bana basiya zikasita bantankudde kati natabuse bya omanyi sitaani abala bubi kati ako yakabala bubi nnyate kati ate awo natabuse ate butabusi babanga balowooza nti ate nadde nsobola okusirika ate awo natabuse butabusi. Kama ebazibwe era toddeyo n'ogande bamusumba ffe bambi kati ali kuki nga bamwonoonye nnyo bannange kati ate nze tebakyansobola era tolowooza kati ate na kino kiwulire gwe gwensabira tolowooza nti ate ekyo babadde batagetinga nze babadde tebatagetinga nze bakimanyi tebansobola babadde batagetinga ggwe badde batagetinga ggwe badde batagetinga ggwe ebintu bivunulenga bulungi badde batagetinga ani gwe boddira omwana ayonka n'okwata pupu n'omusiga ku mabeere ga nnyina wangi omwana n'alaba amabeere ga maama we nga gonna bagasiize pupu ani gwe kisooka okkosa wangi kubanga amabeere agalabako pupu omwana gwe kisooka okkosa kuba katakyayo nka mabeere ga maama we ekiddako kulwala na kufa. Sitaani bye bibeera ebibalo bye bw'aba anoonya okukusuula wangi akwata oluzzi mw'obadde onywa n'alukasukamu pupu gwe amazzi gakutame oleme kuddamu kunywa ofe mu mwoyo. Abamubuuka mugambe nti awo nayitawo wamubuuka yabadde tatagetinga nze yadde anoonya atagetinga ggwe kati naye bw'oba wabuuka weekubireko mu ngalo mu linnya lya Yesu. Eyo levo twagiyitako dda gwe zaako switch naawe ate kati omuweeka livenji omuge ngenda kuwulira enjiri nga bwe sigibuulirangako okuva lentegedi ndi ate kati setaani yeefunze ekyonga atandise n'okulumba mu nnomba efaanana bwete. Zaako switch saba siiba soma bayibuli buulira enjiri zaako switch. Omukama abampeera omukisa. Yimirira ekyenkomerero mubenga naki sikyabawulira ekyenkomerero mubenga naki n'amaanyi muki ne mu buyinza obwaki
obw'amaanyi g'essula eyo nagenda ogisome wiiki eno ezimu ku nnyiriza ogenda okusangamu ojja kusangamu n'olugamba mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda musobolenga n'ogguma ku lunaku olubi. Kekagula emikono gy'ogamba nti ayi Mukama ddamu onkoleeze. Nkoleeza ayi Mukama, nkoleeza Taata, nziriza omuliro gwo, nziriza amaanyi go, mpa ekisa kyo, neme kunnyogoga, neme kunafuwa, neme kuggwaamu maanyi, nsigale nga ndi wa mugaso mu bwakabaka bwa Katonda. Weebale Mukama, weebale ssebo olw'ekigambo kino kye mpulidde. Era ewiiki eno ŋŋenda kuzzaako swiiki mu linnya erya Yesu. Ntandise lwaleero kati njizzaako era ŋŋenda kukola buli kye nteekwa okukola. Saalokoka kudda mabega, saalokoka kugwa, saalokoka kunnyogoga, saalokoka kuswaza linnya lya Mukama. Naye njagala olwaleero Setaani okitegeere nti okuva lwaleero buli lunaku olukya ŋŋenda kubeerera wakabenje, ŋŋenda kubeerera wakabenje, era yongera okuntya buli wonnengera ŋŋenda kuyigganya n'emizimu gyo n'erubaale wo n'emize gyo mu linnya erya Yesu. Amiina. Ezo z'okoze okuba zokka ezo zokka z'osobola okuba.